Ingira. Hello? Yes. How are you? Everyone is here? Yes. Good. And so on. We are told there is vote rigging happening here. Here. Waliwo abali mu kubba obululu. Waliwo abali mu kubba obululu wano. Boss, don't use your gun. Don't use your gun. Don't use your gun. Bali mu kubba bululu wano. Okay. Zizo number plate muzikwate. We are seeing cars being number plates. Yeah. Yeah. Don't. This is an establishment. We have had happening here. Who is in charge? Anyangole. Tamari. Yes, mwenye travel. Atraba akasera kano. Wano we bali mu kubbira obululu. Ekikomera kino emmotoka zino zoli mu kulaba wano bali mu kubbira obululu. Wano we bali mu kubbira obululu. Anyangole, calm yourself down. Calm yourself down. I'm on the press. I'm on Wano bali mu kubba bululu. Bali mu kubba bululu. Bali mu kubba bululu. Waliwo embeera eri munda. Bali mu kubba bululu munda. Mwe tuli wano ne Joero wamu ne Sekuyitale Jeno mukwata akaami kano. Waliwo ekiri munda. Wuli emiggo. Bali mu kubakuba. Bali mu kuba alano. Bali mu kubakuba. Bali mu kubba bululu. Bali mu kubba bululu. Bali mu kubba bululu. Akukegenda kuba abantu ako. Bali mu kubba bululu. Sede bali mu kutukuba mayinja. Bali mu kubba bululu wano. Breaking news. Wano wendi bali mu kubba bululu. Wano wetuli bakasuka amayinja. Tuli na leader of opposition Honorable Joero Senyonyi. Zizo motoka bagyeko number plate. Hello? Yes. How are you? Fine. How are you? Are you the one in charge here? Yes. What's your name, sir? I want to talk to you. I want to talk to. You see, you're removing Number plates and so on. We are told there's vote rigging happening here. here in this very place. Who are you? No. You're in charge. Come. Yeah. You said you're called who? You said you're in charge. There's vote rigging going on here. That is why we're here. Who are you? Who are you? Who are you? Where are you going? We have come here. We want to establish. Don't touch me, please. We want to establish what's happening here. We're told there's vote rigging here. We are seeing cars being. Yes. So we want to access and talk to whoever is in charge. Yeah. Don't allow this man to touch me. Hey. Yeah. Don't. This is an establishment. We have had this vote rigging happening here.
Who is in charge? We are told there's vote rigging going on here, and that is why we have come here. And to talk to whoever is in charge. We want the person who is in charge here. You are removing number plates from cars. You are seeing what is happening. Yes, that's You see what is happening? You're removing vote. You see what is happening here? Why are you taking him? Kindly don't take. Hey, don't intimidate people, eh? Don't intimidate anyone. Hey! Kila watu wafume Ebobo kole bichamo sebo. Gano makana bakibona cyenkoleramu. Obala nedda. Vote rigging, vote rigging, vote rigging, vote rigging, vote rigging in Kawempe. Vote rigging, vote rigging. Bajje kama nambi moto kisinga bazije kama nambi. Boy, kwa la kamera yo. Boy, ngela tisa mtu wano. Zenkulizia. Ngela tisa mtu wano kwa mazi. Kama tisa mtu wano kwa chifesi gwe. Okolanga ni wano. Ngela ngela tisa mtu wano. Mwana muleke. Mwana muleke. Mwana muleke. Mwana muleke. Tena kudia mwana muleke. Twitwilira hivi. Ete kalikiriza sebo. Mulira hivi. Wacha kise. Mulira hivi. Sebo. Watoka hapa. Watoka. Toka niende chukua kamera baba. Sorry. Imuka. Bana ngasije mumuyambe ko. Mumuyambe ko. Mumuyambe. Msitule mulete. Mulete msitule. Mulete. Bakuba na mawulire. Basibo ne banyabo ebade bigenda maso mu kulonda bizeemu. Era katwetogerera twafune information nga bucha olunaku lwajjo twalwa ennyumba mu kitundu kye bayita Namere webadde bana abasajja ba regime webabbira obululu webakolera efujjo lyonna webategekera efujjo lyebagala tukolako olunaku olw'enkya. Timu yaffe okulembeddwa leader of opposition nange kenyini ne candidate waffe n'abalala tudduse etugendayo naye okuva jjo tubadde tufuna updates eza buli dakiika nga batubuulira ebigenda mu maaso ku kifo ekyo. Emmotoka nga ziyingira zirina number plate zifuluma nga tezirina number plate nga bazigiramu omwo nga abantu balaba abayingira ne bafuluma n'ebiboxi n'ebirala. So ne twagala okumanya ki ekigenda mu maaso ne tugenda ne tutuukayo era ne tubabuuza kiki ekigenda mu maaso wano kubanga tusanzeyo amagye ne tusangayo abantu ababadde mu byambalo bya bulijjo naye nga balina emmundu amawulire n'abirabo byonna ebadde bigenda mu maaso. Ne tusangayo efujjo lyonna ne badde bakola mu kubabuuza ne beebuzaabuza instead mu kifo ky'okutubuulira kiki babadde baliko ne batandika okukuba abantu ne bakuba bannamawulire ne bagezaako okuwamba kamera zaabwe era ezimu bazisigazza ne bakola efujjo erya buli kika erya buli ngeri. Era wetwogerera nange kennyini waliwo oyo bakifeesa abo ankubye batuuni wano omulaba ne kati wakyazinga. So kyanaku nnyo nti Museveni byatu byali mukola. Of course tugenda maaso n'okufuna information buli dakiika biki bagezaako okukola bakimanyi nti tebalina kalulu ne 10% ne 5% also agiweza mu Kawempe North. Kakati okuba nti bali desperate
bagezaako okubba akalulu naye batusanze tulaba tugenze bwe tuvuddeyo ne tugamba ng'abantu abavunanyizibwa ne tugamba katugende ku poliisi tuwabe omusango ne twogera ne DPC n'agamba kanzije ate kanzije ne tumugamba waliwo babbirawo obululu era nga tubadde gye tuli ne tulaba essaawa nnamba ng'eyise kubanga oli bwe bagamba bali mu kukola omusango wali poliisi kye tukisuubira okukola kwe kudduka bunambiro n'etuuka ku kifo ekyo naye ne batulaga tebabadde batwala budde bwabwe kiriyali nga tebaagala nakutwala site tugenze actually ne lope ne tugenda ne wa CID ne tumugamba kale bwe mba temwagala agendeyo katuwandiike n'agamba mulinde DPC ate DPC abadde tekyalabika okusaawa eyo ne tugamba katuveeyo so twagala kubalabula abo abantu eggwanga lyonna libatunuulidde effujjo lyemukola n'ebikolwa bimuli mukola ensi yonna yonna ebiraba webale nnyo asabe kandidate naayongerezeeko ku nsonga eyo abantu b'ensi eno eggwanga mu kiseera kino ndowooza liteeka amaaso ku Kawempe North mugenda kulaba bingi naye bannakawempe North mbakoowoola abali mu buyinza si beeteefuteefu okubanga wabaawo akalulu ak'amazima n'obwenkanya muteekwa okwesitukiramu mmwe bwennyini ne tulwana okulaba nga tufugaza effugabbi erigenda mu maaso tubadde mu maaso g'ekisolo waliwo ekisolo bakiyita hydra mu lunyanyimbe sinnamanya linnya lyakyo mu Luganda agasajja gakawuula gakanywa musaayi tugeŋŋanze era ne gagugumuka nnyo nga gajjako number plates ku mmotoka endala nga bamaze ozisiba bazibisse nga balina bye bakola munda mu nnyumba tetusobodde kubeŋŋanga kutuuka munda mu nnyumba naye embeera bw'ebadde efaanana ya bumenyi bw'amateeka kyokka nga bakuumibwa abakwata mmundu nga bali mu byambalo ng'era olaba nti basirikale ba UPDF abalala nga beesibye amaaso gaabwe nga bakozesa ebiwero ebya kyenvu abalala nga bambadde ennyambala ng'olabira ddala bakifeesi ebikolwa byabwe byakubba obululu ng'emmotoka nnyingi ezipaakinze nga zonna zisibiddwako namba plates bajjako emu ku emu endala we bazisiba weewe ekibondo kyabwe we kiri ababbi abo basangibwa nammere mu kaseera kano gye bali kyannaku nnyo nti olubatuuseeko kuba omugenyi yenna bw'aba atuuseewo oyaniriza mwanirize ne mwogera naye bo bagugumuse ne batandika kulwana n'okukookinga emmundu era bakubye ebyasi batukanyugidde amayinja botunulira emmotoka ya leader opposition bagikubye endabirwamu emabega n'amayinja agamu gagudde munda bannamawulire bakubiddwa bubi nnyo betubadde nabo abalala kamera zaabwe zitwaliddwa amasimu gatwaliddwa ababbi abo abalala waliwo n'ekibondo ekirala we kiri naye nabo tugenda beŋŋanga bakulirwa kapiteni Tasobya akola mu Yiso y'omu ku abo abali mu kuluka olukwe ku Bombo Road awo bagezaako okulaba nga basala entoto zonna bayiga ba agency baffe babafune basobole okubabuzaawo oba si ekyo babagulirire oba babanyige balemererwe okukola omulimu gwabwe bannansi tubakoowoola musitukireemu bano abantu beezizibye banywevu luli juzi nali ku TV nentegeeza mukyala Nambi tibakitaawe balidde ensi yaffe balidde ebiseera by'omu maaso ebyabavubuka okumala emyaka 4 kyokka naye mukazi wattu naye mweteefuteefu okubeera ng'atambulira mu bitaba by'omusaayi agende bamulayize newankubadde nga tebalina buwagizi weewuunye mu mwaka gwa 2021 NUP yafuna obululu obusoba mu mitwalo 4 eyaddako era yali kandidate nga ali independent naye nga yavamu NUP Kidandala yafuna 7 oweNRM yafuna obululu 6 kyokka ku bikolobero bye bakoze okuva olwo n'okutuusa kati omuli okubba buli kamu n'okubba n'ebyabanaku balowooza nti ettutumu balifunye basobola okuba nga bawangula akalulu nze nkowoola bannansi mubeeyo Electoral Commission kirabika eri mu buwambe nayo kubitukolwako tewali kyekola tebereza nze ndi candidate
naye n'emmotoka yange wetwogerera baginjigyeko ntambulira ku bigere n'empuliziganya zange bazitutte zonna. Ebyo byonna bikolebwa okunnemesa okubanga mpuliziganya n'abantu bange. Abantu b'ekibiina kyange bali mu kuyiggibwa, buli alimu embavu gwe balaba nga anaabawantiisa bamuyigga, era tutandise okubeera nga tulina okufaayo ennyo ku bulamu bwaffe. Nabwekityo mbayita mwenna abalina okutukolera ku nsonga zaffe. Abantu baffe bannakitundu, bannakibiina, mwebeereremu ate nga bwe tubatunulira n'eriiso jjogi nga tetuvaako twogere obutasirika. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. English. We have had an occasion to go to where we received information that they were preparing to reach elections. They were in advanced stages in their preparations, covering motor vehicle number plates. Some are being removed. Indeed, we have evidence. We found them removing number plates. Immediately after reaching that house, instead of welcoming us as visitors, they chose to pick a fight. Indeed, they have attacked us. And many journalists have sustained injuries. Their cameras have been confiscated, and their phones have as well been confiscated. The leader of opposition's motor vehicle has been pelted with rocks. They have attacked the Secretary General terribly. They have threatened to kill us. They are determined to reach the election. We are aware that there is another camp along Bombo Road, which is led by Captain Tashobia, who works with ISO. They are determined to reach the election. We are calling upon residents and voters of Kawempe North constituency and Ugandans that you should come up and fight for democracy. We are calling upon members of NUP to be security conscious. They are looking for us. They want to deter us from protecting our vote. They think that they can win this election, in spite of the fact that in the last election, 2021, they only managed to get 6,000 votes against our client, our candidate who got over 40,000 votes. And another independent who was a Nupliming got 7,000 votes. But when you consider the wrongs they have committed, they think that they have gained popularity. Sincerely, they are wrong. They are fronting Nambi. I think they believe that Nambi is a miracle worker. I don't think it can be. And Nambi is determined to walk along blood of our brothers and sisters and assume the parliamentary seat of Kawempe North constituency. It is regrettable. Shame upon you, General Museveni. Shame upon you, the members of security organs who are determined not to serve the nation but rather to serve the dictator. I'm calling upon residents of Kawempe and Ugandans generally, come up and protect democracy and human rights and the rule of law in this nation. It is unbelievable that the Electoral Commission is silent when we are being handled in this manner. My motor vehicle was confiscated yesterday by police. My phones and those of my aides were confiscated yesterday, and they are doing nothing. We have gone to police, but they are only giving us lip service. They are not ready to respond to our complaints. It is regrettable indeed. I thank you. Basebo ne banyabo zino bimulabe bigenda maaso fe yongedde okutukakasa nti akalulu ke Kawempe North kafu dola mu ntandikwa candidate waffe nga bakamunominatinga
bamukwata ne bamukuba ne bamusiba mu kaawo ate nga owa NRM mwamulaba ng'ayita ne tingatinga mu luguudo tractor nakina abantu nga tewali buzibu lwaki nga batidde bazze bakuba abantu baffe ne batulugunya abalala nga bwe muzze mubiraba abannamawulire ne bakubibwa byonna byonna ebintu bino nga biraga nti batidde kubanga bamanyi buwanguzi bwaffe era amawulire gano bwe twagafuna mu nnyumba eno eri mu Nameeri nti waliwo ekikyamu ekikolebwayo ekyekuusa kalulu emotoka ziyingira bwe zifuluma tezirina namba plate ezimu namba plate nga bazikyusiza n'ebirala abantu bayingira bangi ku bodaboda buli kanaku era mu kufuna information eyo tugamba ketugende tukakase information eyinza n'okuba nga nkyamu waba ofuna amawulire bwe gatyo kiba kikulu kugenda okukakasa kugendayo ekandidate waffe naye bwe tutuuseeyo ekikakasiza nti amawulire ge twafunye matuufu tusanze era bali mu kukuula namaplates mu mamotoka agamu era ne batwekanga tugaba bannaye kiki ekigenda mu maaso wano kuba tulina bituze tuwulira abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.